Mbaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nze ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddemu omwasi n'asaba omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba akwate Edward Ssebuufu amutwale ku poliisi bw'aba alina omusango gwonna gwe yazza. Ono ayongedde n'avumirira ebikolwa ebyakolwa abakuumaddembe abaamwa Eddie Mutwe Ekirevu ne bamutulugunya nga talina musango gwonna gw'azzizza. Katikkiro okwogera bino byonna asinzidde mu lukiiko lwa Buganda oluli okugenda maaso e Bulange e Mengo. Yalikaze ku kibanja kye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu n'okweta Eddie Mutwe ng'avumedde Ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kirigamba kya Petero Omutume. Oba lwaki abatume bakusanga ebirevu? Naye Kasolo yagamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu birungi ekyenjawulo. Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we simulabangako oba ndi mubuuza ekirevu kino kiringa kya Petero Omutume. Petero balina ekirevu ne bwogenda e Roma ebivumbe bye byonna ekirevu kisabaatidde. Ekirevu baakimweddeko omusajja omukulu omwakooti ekirevu omulala yennyini munnamagye yayogedde sinze kale mu mateeka poliisi eyo biyinza okukwata n'okusiba abagenyi b'amateeka awo nosaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Wabula omusango gwe yazza mukwase poliisi yebeewuggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 omutwale ku kkooti. Ebintu ebyo byabulabe nnyo basebo ne banyama byabulabe era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi